يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، amatenda majjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyakyatuwangazizza mu nsi muno n'atulekawo ne tubeera mu abo abaddu abasobodde okujja tuyimirizeewo essala y'ejjuma. Kya muwendo, kya bbeeyi buli obeera ng'olimu abo abazze okusaala essala y'ejjuma, ku lw'ensonga nti abasiraamu bangi basigadde gye bali ku mirimu gyabwe, na buli omu byakola n'agaana okubeera nti ajja ayimirizeewo ejjuma, so nga ate obudde abumanyi. Era nga ne Allah subhanahu wa ta'ala yakiwa n'essuula nnamba gye bayita suuratul jumu'a, yagamba nti ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lissalati min yaumi aljumu'ati fas'aw ila dhikri llah wadharu lbay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Tabange mwabakkiriza bumbeera nga mukowoleddwa okujja eri essala y'ejjuma, tulina okutwala omutawaana ogw'okubeera nga tujja twanguleko okubeera nga tujja eri okusaala essala y'ejjuma, tujja eri okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omuntu alina okuleka ebyobusuubuzi byonna byakola, oba alina okuleka buli kimu kyonna kyakola abeere nga ajja ayimirizeewo ejjuma ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno nga kyekyobusuubuzi ekisinga obulungi singa tubeera nti tumanyi. N'olwobutamanya weesanga nga abantu bangi balemeddwa okubeera nti bajja, kyetuba twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okututeeka mu abo abatono mu bangi abasobodde okujja tubeere nga tuyimirizawo essala y'ejjuma. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize essala yaffe, akkirize ibaada zonna zetukola nezitwakola obuwangaazi bwaffe bwonna. Namira omwoyo gwange nejjamu okubeera nga ttya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, oba nno nga bwe buvunaanyizibwa bwe tulina nze nammwe, nga yensonga lwaki Allah yatutonda, nga bwe yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah teyatonda majini n'abantu lwa nsonga ndala yonna okuggyako okubeera nga tumusinza. Ekyo ekyatutonza tubeere ku nsi kuno kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nzaako okusaba engeremereddewo ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, huwa alladhi arsalahu rasulahu bilhuda wa dini alhaq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha alkafirun. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuma gye tuli, najja n'eddiini entuufu ey'amazima nga bwe busiraamu, nga buli muntu yenna agwanidde okuba omusiraamu, era nga buli musiraamu agwanidde okuyingira mu busiraamu abuggweremu. So si kubeera nti omuntu oba musiraamu ate nga bw'okola ebirala, ng'oba musiraamu nga bw'osinza ebirala byogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, obwo si bwe busiraamu. So Allah kyava atugamba nti ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa, tabange mwabakkiriza tuyingire obusiraamu tubuggweremu. Wala tattabi'u khutuwaati shaitan, tetulina kugoberera buufu bwa sitaani. Lwaki tetumugoberera? Kubanga innahu lakum aduwwun mubin, olw'ensonga nti ye kuffe oba gye tuli mulabe waffe ow'olwatu. Nabwe kityo tulina okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atutuusaako eddiini eno n'atuyigiriza buli kimu nga bwe kirina okubeera nga kikolebwa era nga tewali kyeyalekayo. N'olw'ensonga eyo tugwanidde okubeera nga tugoberera buli kimu nga bwe yakiyigiriza, nga bwe yakiragira mu busobozi bwaffe, mu madaala gaffe, okulaba nti obusiraamu obutuufu bukolebwa.
الموضوع اليوم mulama gwange gwe nnina olwaleero gwe gw'obwa Sseruganda, gwe gw'enkolagana, gwe gw'obumu ng'Abasiraamu. Tulina okubeera obumu, tulina okubeera nga tukolagana, tulina okubeera nga tukwatagana newankubadde nga tetuli kyekimu. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba tu'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, twekwate ku muguwa gwa Allah ogumu naye tetwawukana. Kitegeeza ki? Kiki ekitugatta Busiraamu? Kasi omuntu abanga Musiraamu tuvunanyizibwa kyenkanya okubanga tukwatagana ng'Abasiraamu, nga n'ekitugatta Busiraamu ikalimatu la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Wala tafarraqu, tetulina kwawukana. Nga mu kwawukana okwo kitegeeza ki? Tetulina kwawukana ng'abantu, newankubadde nga tuyinza okwawukana mu ntegeera, tuyinza okwawukana mu ndaba y'ebintu, tuyinza okwawukana mu mbeera zaffe ng'abantu. Tetuyinza kuba kyekimu mu byenfuna, tetuyinza kuba kyekimu mu magezi n'okutegeera n'endaba y'ebintu, tebiyinza kuba kyekimu. Newankubadde kiri bwe kityo, tulina okubeera nga tukwatagana, nga tubeera bumu, newankubadde ng'entegeera za njawulo n'embeera nnyingi ezitwawula, naye tulina kusigala nga tuli bumu. Eyo nno gye mpita unity in diversity. Tubeera n'obumu mu mbeera y'okwawukana, nga tetwawukana ng'abantu naye newankubadde tuyinza okwawukana mu bisigadde. Obusiraamu kye butugamba. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba ti innama almu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Mazima ddala abakkiriza tuli baluganda, ffe be bamu. Fa aslihu bayna akhawaykum, tulongoose wakati w'abaganda baffe. Kitegeeza kyekyo, tulongoosa byonoonese, tulongoosa bifudde, tugatta bikutuse. Tolowooza nti bw'onaabeera wonna w'onaaba oli nti ojja kubeera mu mbeera y'akaweweevu. Eyo si embeera mwe tuwangaalira, si embeera mwe tujja okuwangaalira. Walina okubaawo embeera nga mulimu abasumbuyi, nga mulimu abalumbaganyi, nga mulimu aboonoonyi. Naye obuvunaanyizibwa bwaffe ki? Obuvunaanyizibwa bwaffe kwe okubeera nga ekisooka tugumiikiriza, ekyokubiri okubeera nga tulongoosa wakati waffe n'abo aboonoonyi, abasumbuyi, abatawaanya, nga tusala amagezi butya bwe tuyinza okubeera nga tuwangaala nabo. So innama almu'minuuna ikhwa, mazima ddala abakkiriza tuli baluganda. Ekifuula abooluganda ddiini Busiraamu, kyekitufuula abooluganda, teri kirala. Bino ebisigadde byonna bigoberera bugoberezi, naye oluganda lw'Obusiraamu lulina okuba nga lunywevu okusinga ebisigaddeyo byonna ebirala. Fa aslihu bayna akhawaykum, tulongoose wakati w'abaganda baffe. Abantu abasinga obungi twagala nnyo ebyonoonese, twagala nnyo ebifudde, twagala nnyo fitina. Omuntu n'ateekamu amaanyi gonna ageetaagisa, n'ateekamu sente zonna ezeetaagisa, n'ateekamu ebiseera n'ebirala bingi asobole okulaba nti ate abyonoona bwonoonyi. So nga ate kye tulina okukola ki? Tulina kuyambagana mu kutya Allah, tulina kuyambagana mu kulongoosa, tulina kuyambagana mu kuyisa obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagaza, kyatusuubiramu, kyatusuubira okubeera nga tukola, era gwe ng'Omusiraamu kyosuubirwamu okubeera nti okola. Ne bwebuze tukola ki? Tukola tutya nga waliwo ekizibu ekiguddewo? Munaffe bw'afuna obuzibu ne weesanga ate abala basanyufu. Munaffe afuna obuzibu ne weesanga n'oli amulesa abufune ng'ate abadde alina obusobozi obumutaasa, naye n'amuleka abufune naye asobole okukiwulira ng'oli bw'akiwulidde, naye asobole okubeera ng'afiirwa ng'omulala bw'afiiriddwa. So ng'obadde olina obusobozi obumutaasa
nasobola okuba ntafuna kizibu ekyo. Mumbeereyo wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Tuyambagane mu kukola obulungi, tweyise bulungi, buli muntu obeere n'enkolagana ne munno. Omuntu obeere ng'osonyiwa, tulina okubeera nga tusonyiwagana. Osonyiwa akunyizizza, osonyiwa akusobezza, osonyiwa alina byayonoonye gy'oli, oyo nno gwe tusonyiwa. Omuntu ogwanidde okubeera nti osonyiwa abantu, kikusobozese naawe okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa, kubanga ffenna kullu ibn adamu khata', olw'ensonga nti buli mwana adamu musobya. Teri muntu atasobya, ate teri atuukiridde, wabula tubeera mu kwonoona, tubeera mu kusobya, tubeera mu kunyiiza bannaffe n'obbanakuwaza. Nabwe kityo kigwanidde okubeera nga buli omu mufe osonyiwa munno. Obwo nno bwe busiraamu obugwanidde, bwe busiraamu obutuufu kye bugamba era kye buyigiriza, kubeera nga tuyambagana mu kukola obulungi. Allah kyagambye wataawanu ala albirri wattaqwa, tuyambagane ala albirri mu kukola obulungi, wattaqwa n'okutya Allah. Wala taawanu ala alithmi waludwan, naye tetugwanidde kubeera nga tuyambagana ala alithmi, mu kubeera nga twonoona tukola amazambi, waludwan n'okuteekawo obulabe oba obulumbaganyi oba obukyayi wakati waffe ne bannaffe, kubanga ffe bamu. Omuntu omunakuwaza ate nga gwogenda okuwangaala naye, tunuulira empisa zo weyisa otya eri gwe ne balirwana abo, enkolagana yo eri etya gwe n'abantu b'obeera nabo. Tulina kweyisa bulungi, tulina kubeera nga tulina obukkakkamu, tulina obwetoowaze, tulina obugonvu obusaanidde mu mbeera ez'enjawulo. Kitegeeza ki? Tugonde, tukkakkane, tuleme kubeera bantu b'amalala, tuleme kubeera bantu ba lugezigezi, tuleme kubeera bamubadhirini, waliwo abantu nga beekuluntaza n'atuuka okubeera nga alina takabbulu, nga yeemanyi, yeerabawo, alaba wa kitalo nnyo. Abamu n'atuuka ne ku ddaala erikakkanya abalala nga alaba aziifu bo si basiraamu, ng'oyinza okulooza musiraamu yekka. Kyova olaba waliyo abantu nga mufo ky'okubeera nti aleeta abantu mu ddiini n'obbakuumira mu ddiini, ate afuuka ensonga ebajja mu ddiini n'abakaluubiriza eddiini, n'alaba nga musiraamu yekka, ye mutukuvu yekka. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Abaffe tetwefuula ab'ekitalo nti gwe wa ddiini weetukuza n'olaba nga gwe oli wanjawulo, oli wa kitalo nnyo. Huwa a'lamu biman ittaqa, mazima ye Allah yamanya abamutya. N'olwensonga eyo tubeere nga tukolagana, tubeere bumu, tubeere abasiraamu abannamaddala, tusobole okubeera abantu abagenda okwesiima kuno ku dduniya n'oluvannyuma ogivaako. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum inna Allah huwa al-ghafuru rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. أما بعد بنا ميرانغ نيرا ميركوبيرانغ تي الله سبحانه وتعالى موتوفو وكموتيا mulamba gafogolwa leero tuli mu bwasseruganda bw'obusiraamu, enkolagana wakati waffe. Enkolagana egwanidde okubanga nnungi, tulina kubeera nga tuyambagana, buli muntu alina okuyamba munne, tusobole okubeera nga tutambula. Bw'olabawo omukisa gwonna, ekintu kyonna kyetusobola okubeera nga tugabana, kireete tukigabane, tusobole okutambula, tubeere nga tulongoosa enkolagana yaffe ne bannaffe, tweyise bulungi, tusobole okubeera nga tubeera abantu abalungi. Omuntu ekigwana kuba nti omuntu omunyiigira
eri abantu banyiigira bannaabwe n'atuuka n'okumuggyako salaamu naga nti ebyange n'oyo tulisinkane wa Allah. Nosanga omusiraamu ngaaga nti oyo namukwasa Allah. Baddu ba Allah b'ebitiibwa n'abazaana be, ekintu ekyo tukyewale, okubeera nga tusalira bannaffe omusango ogw'okubeera nti tubasonyiwa mufo gyo basonyiwa kuno ku nsi n'ogamba nti ebyange n'oyo tulisinkane wa Allah. Ekyo no si kya buvunaanyizibwa, tekigwanidde muntu kubeera nti okikola. Kigwana okubeera nga tusengejja ebigambo bye twogera. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayr aw liyasmut. Sengejja ebigambo ebikuva mu kamwa obeere ng'oyogera birungi. Kyobala Nabi sallama yagamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, omuntu akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, falyakul khayra, yogera ebigambo nga birungi, aw liyasmut, oba osirike. N'eri abantu nga ayagala okwogera bamuwulire, ayagala okwogera bamutende, ayagala okwogera bamukakase nti mutuufu ye mwogezi. So nga waliyo abalala nga bavumi, ng'avuma n'okwewaana neyewaana, n'atuuka n'okuba nga bamupangisa mu kuvuma abantu, n'atuuka ogana nze gwe mbulya buwulize yeetaaga okubalula oba okwabya munkwabiza mpulire, ng'oli yeewaanira mu kuvuma ng'oyinza okuza ali mu ibaada. N'olw'ensonga eyo tubeere nga tutereeza tulongoosa, yogera ebigambo nga birungi, fuga olulimi lwo, fuga emimwa gyo, fuga ebigambo ebikuvaamu. Wala takufu ma laysa laka bihi ilmu, tobaako kyoyogera, tobaako kyofulumya nga tokiinaako kumanya. Kigwana okubeera ng'omuntu oyogera ebintu by'omanyi, by'okakasa, by'otegeera. Daa ma yaribuka ila ma la yaribuka, dda ku by'otegeera oleke by'otategeera. Fa ku by'okakasa, by'otakakasa birekera ababitegeera. Awo nno tujja okutambula obulungi. Naye omuntu anonooza n'anonooza n'ebitamukwatako, ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti min husni lislaamu lmar tarukuhu ma la yaanihi, mu mpisa z'omusiraamu omulungi era ennungi yoyo kwe kuleka ebyo ebitakukwatako. Naye abantu bangi tunonooza, nononooza n'ebitakukwatako, nononooza n'ebitakugasa, ate n'otakomaawo n'obyongeramu ebigambo bingi ng'oyinza okulowooza obimanyi nnyo. Naye bakubuuza n'ogawa waayi nange nawulidde biwulire, nange mbadde ndowooza bwe bityo bwe biri, naye nga tobikakasa, ate n'olaga nti bituufu nnyo ddala, naye nga wamu n'ekyo tolina bujulizi ku byo. N'olw'ensonga eyo twewale okuwaayiriza bannaffe, twewale qawlu zuur, ebigambo by'obulimba, ebintu ebijeetekebwa ku bannaffe. Oli akuteekako ekigambo ne kiyimirirawo, naye nga wamu n'ekyo kifu. Naye olw'okuba omuntu ayagala kwogera, omuntu ayagala bamuwulire, omuntu ayagala kuteekawo ekibeera n'ebifaanana. N'olw'ensonga eyo tuwulire nga tusengejja ebigambo ebitutuukako. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, in jaakum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma faaltum nadimin. Abange mmwe abakkiriza, omuntu wabeera nga abajjidde nga mwononefu, najja n'amawulire, tugeekenneenye, tugasengejje. Lwaki? Bw'ogasengejje owona, bw'otagasengejje ogenda kugakolerako, bw'omala okugakolerako ogenda kumaliza ng'oyonoonye. Fatusbihu ala ma faaltum nadimin, bunaagenda okukeera enkya ku bye tukoze nga mutuufu tuli mu abo abejjusa lwaki tukikoze, naye nga ate omaze okukikola tokyalina kyogenda kukyusa, tokyalina kyogenda kuzza, tokyalina kyogenda kugjawo ng'omaze okwonoona. N'olw'ensonga eyo tusengejja amawulire agatuweebwa abantu, naddala abo abatali balungi. Ekyo no tunakikola obwase lugenda bugenda kubeerawo, enkolagana egenda kubeera nti ebeerawo wakati waffe ne bannaffe. Ogwo nno gwe gubadde omulamwa gwange ogw'olwaleero nga gwa bwasseruganda bwa busiraamu. Nga tulina okubeera abasiraamu abannamaddala, tuyingire obusiraamu tubuggweremu. Tubeere n'enkolagana wakati waffe
nga tugifuga mu mbeera zonna mu neeyisa bwe tuwangaala n'ebifaanana. nga bwe tuba tuwangaala fuga ebigambo byo, fuga ebikolwa byo okulaba nti mu butuufu tebikosa balala. tulina okubeera nga tusonyiwagana, buli omu agwanidde okuba nga asonyiwa munne olw'ensonga nti tewali n'omu atuukiridde, wabula buli omu muffe alina obumogo bwe, alina ebizibu bye, tubikkirire bannaffe. man satara musiliman, omuntu bw'abikkirira munne satara llahu fi dunya wal akhira, naawe allah ajja kukubikkirira ebibyo wano ku duniya ne ku akhira. so kitegeeza twewala okubikkula obumogo bwa bannaffe, awo no tujja batukuumya obumu n'oluganda lw'obusiraamu. inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين خصوصا منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيلا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته يا رب العالمين. أكمل الصلاة إن صلاة